Pius Omufere tujja kwatandika naye ate olunaku olw'enkya mu kitundu kyaffe eky'ebivumbuddwa katugende ku bawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform abaakwatibwa mu kunoonya akalulu akawedde ne batwalibwa ekitalya leero balabiseeko mu kkooti y'amagye e Makindye bwe batyo kkooti ne balagira okudda ekitalya bakomewo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno olwo oludda olwa gavumenti bwe lujja okuwa ekigambo kyalwo baddala bano basaanye okweyimirirwa. Kkooti y'amagye etule Makindye mu Kampala etaddewo olwanga 25 Meeyi ku Lwokubiri olwa Ssabbiiti ejja oludda lwa gavumenti lwanukule ku kusaba kw'abawagizi ba National Unity Platform NUP abaagala beeyimirirwe. Aba NUP abaakwatibwa baleeteddwa mu kkooti ku ssaawa 5 ez'okumakya. Kkooti okuteekawo ennaku ezo kiddiridde bannamateeka b'ekibiina okusaba beeyimirirwe nga Anthony Wameli bw'alambulula ku ba NUP abataano. This court, in denying the previous bail, directed the prosecution to fast track the hearing of this case, but to date, no date has been fixed for the hearing, so the trial is not even in sight. Kkooti ebuuzizza obusobozi bw'abaleeteddwa okubeeyimirirwa okubakubiriza okudda nga bwe basabiddwa. Bannamateeka ba gavumenti bakulembeddwamu Meja Emily Kyaluhanga ategeezezza nti si beetegefu kuddamu kusaba kwa bannamateeka ba NUP mu kiseera kino. But we believe by the 25th this month they would have come back so that they can look on these affidavits and reply. So pray, my Lord. Ssentebe wa kkooti y'amagye Lieutenant General Andrew Guti tabadde na kyakukola okuggyako okugyongerayo okutuuka nga 25 Meeyi 2021. But since he's praying that I should give you up to 25th next week on Tuesday, let's be patient and he comes in with the answers. I'll then pray that they serve us at least a day or two before our appearance, so in case we need to rejoin. Anthony Wameli munnamateeka wa NUP alambuludde bw'ati ebibaddewo. Waayo okusaba kwaffe ate lutegeezezza kkooti nti terunaba kwetegeka lukyalina abasirikale oba abajaasi berwagala bakole ebiwandiiko ebyowakanya okusaba kwaffe naye nga ffe okusaba tukukoze abeeyimira tubataddeyo buli kimu ekibakwatako kikyogedde so kkooti etugambe tukomewo ennaku z'omwezi nga 25. Kkooti etukoze bubi okuba nti leero tetusobodde kuta abantu baffe naye tulina essuubi nti wiiki ejja era tujja kukomawo nga kkooti bwe yadijaaninze tube nga tugenda mu maaso okulwana okulaba nga bafuna okweyimirirwa.